yakabbinkano k'olulimi Oluganda. Nze Mulangira Kalema atereddewo bannange nabo bwe bali bonna Ndawula Liberty omuzzukulu wa Birimbi ate wali Mukwaya Jesse atuteekayo ku mutimbagano. Tukugamba nnyo nti peegi zaffe eza Radio Buddu zaagale mu Luzungu kitugamba okulayikinga ezo saagala nnyo bintu bwe bityo nezaagale okasanga alayikingi wakiki kale bwe bityo nezaagale ne bw'onoyagala okuddamu okulaba akabbinkano kano wiiki ejja ojja kuba okalaba abaana bano ojja kuba obalaba nammwe baanamu abali wano mu bbinkaniro osobola okugenda n'olaba omusomesa n'akuterako kaddata n'olaba bwe wabadde bibaayo live. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege PK Rose Kabanda yekigemuzi waffe naye yateredde dda DJ Daniel yatutereza mu maloboozi olaba bbinkanyi bo ne batandika okubbinkana n'ebibuuzo byabwe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tetuyinza kwerabira bannaffe bano wammanga aba Valley Cave Restaurant mwebale nnyo mwebalire ddala okututeekerateekera ababbinkanya okuva lwe twatandika mu mwezi gw'okutaano nga gwakatandika n'okutuusa olwaleero nga bwemugirumizza mannyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Valley Cave mbagamba nti ekyo kirabo kya mmere. Omanyi abaana bano oyinza okubabuuza nti restaurant kyeki naye nga takimanyi nakimanya naye bafumbawo emmere bafumbawo akacaayi akalungi nga kebatuwa wano n'ebyokulya ebirungi bafumba emmere yaffe ennansi akasujju kabaawo akalaggu akayuuni ebintu byonna ne babifumba mu mbeera eyaffe mwattu wabaawo n'akabisi akasogolerewo akafa akembidde eŋŋanda awo ku Valley Cave. Kale tukugamba nti Valley Cave kati ekyeggulo kikutte kikwajja gendayo olye ku kyeggulo ekirungi gendayo olye ku kava akafumbiddwa obulungi ate nga bw'onyumyamu ne banno. Twayawulamu ne kiraasi tulinawo bannaffe bano be tuyita batumbuto bandawula bajjese tuwaliwo we tubateeka n'oteeka laptop yawo ku mmeeza ne tukuleetera ebyokulya n'osigala nga n'emirimu gye gigenda bulungi mu maaso. Ate bwe emirimu bwe giba gikwatidde mu woofiisi osobola okukuba akasimu n'otugamba nti mundeetere ekyennyanja mundeetere kino ne bakikuleetera wonna w'oli okuba ku 07556576535. Maneja Abudu n'alyoka akikolerako bulungi nnyo ne bakuleetera ekyokulya kyo awo w'oli. Mwebale nnyo bannaffe aba Valley Cave mwebalire ddala. Twagala okwebaza ennyo bannaffe munnaffe Simon Gala muwandiisi wa bitabo muyiiya wa nnyimba muyiiya wa bitontome muyiiya wa mizannyo ab'amasomero omuvubuka ono nno mumwanguyire nnyo Simon Gala ajja kubateejo gw'omuwabuwi lugero lw'oyagala n'akuyiina omugaa njagala luyimba njagala muzannyo njagala kino mukubire ku 075558182 05882 ye Simon Gala muyiiya ajja kuyiiyiza yatuyiiza akayimba kafuwana ka Radio Buddu naye yatuwadde ekitabo omumegganyi namba 2 avuddemu ng'owookubiri waffe wano tewabaawo asembya baba na bifo. Kale omumegganyi namba 2 agenda n'akatabo akaddemu asome olulimi Oluganda olwo alutegeere bulungi. Mukulu Sennabulya tetujja kukowa kukwebaza watuwa ekirabo naye kyeyune tonnawa kukiddukira ndowooza ojja kisanga ekyannamukaaka. Ekirabo ekyo kya kyeyune Vincent Senior yakusatu wa St Peregrine Nakatoogo. Ekirabo kyo weekiri wano mu archive era ne bw'oba ozze wano ku Radio Buddu essaawa yonna ekyo kyo twakigaba dda. Kale twebaza nnyo tubeebaliza ddala. Waliwo ne bannaffe bano be bannaffe aba Newman's Foods bano nno mwattu balinaffe nnyo kuba batutegekedde n'okututegekera ate ettu ly'abaana lye bava nalyo mu kabbinkano wano era bagamba nti bakolera obwokulya obuwoomu omuganda bwayita obumpwankimpwanki era bakola potato crisps bakola gonja bakola empogola bakola bagiye bakola daddies pumpkin seeds bakukamulira omubisi ogw'embidde ogwaffe guli gwennyini bakusiikira entungo bakusiikira soya ate nga balina n'ebinyeebwa kwoteeka okukamulira kaakamulali akawoomu eri bannaffe abalya kaakamulali. Bino nno ebirungo byonna babireetera mu bintu eby'enjawulo
omuli ennyaanya, omuli lemon n'ebibala eby'enjawulo. Ebyokulya bya Newman's Foods mwe tubiwoomera abakulu n'abato, ate ng'osobola obisanga buli wamu bw'ogenda ku kantiini z'amasomero, mmwe abagenda mu mikolo mu byettanire, ab'amakampuni muteeka mu woofiisi zammwe awo, obeera ku laputopu yo ng'okola emirimu bwewemugunya mpola mpola, abagenda mu ŋŋendo mwettanire ebyokulya bino. Kaakati biri mu maduuka gonna n'ezi supermarkets okwetooloola eggwanga. Wano e Masaka aba Newmans mwe tubasanga mu kikuubo kya Baroda, oba oyinza n'okubakubira ku 0709 799 663 oba ku 0702 92 17 bannaffe bano nkugamba nti basibiridde abaana baffe entanda ennungi ddala. Bo bannaffe aba Senior Computer Services International ne bagamba nti mu byenjigiriza gwe omuyizi amaze P7 senior eyokuna oba senior ey'omukaaga, bano bettanire kubanga bagenda kusomesa ate w'omaliriza emisomo gyo ofuluma n'omulimu ogulina. Kaakati bagamba nti basomesa ku ddaala erya certificate. Basomesa certificate mu computer science, information technology and computer applications, certificate mu website design, secretarial studies and office management. Basomesa certificate mu phone and computer repair and maintenance. Basomesa business administration. Basomesa computer graphics design and video editing. Basomesa accounts and finance management. Basomesa electronical engineering. Basomesa ennimi ez'enjawulo, Olugirimaani, Olufalansa n'Oluswayiri. Balina n'ensoma ey'okuyita ku mutimbagano giyite online, naye nga bakuwayo ne kaddata akakuyamba n'osoma emisomo gyo. Courses endala ze balina ze z'abannaffe abo abatafunye mukisa kutuuka mu P7. Balina koosi zammwe nammwe zibafuula ab'obuvunaanyizibwa. Balina enkola ey'okusoma. Waliwo bannaffe abasoma olunaku lulamba daily program. Waliwo abasoma mu ggandaalo weekend. Waliwo abasoma akawungeezi evening, kati waliwo n'abasoma mu mpummula holiday programs. Kaakati ebibuuzo mukola bya Wubuteb, ate bano nga baga nti balina n'emirimu emirala mwatu gye basobola okukolera. Bano batunda zi computers, bakola website design and application development, basobola okuwandiisiza kampani oba bizinesi yo, awamu n'okukolera ku by'emisolo kye tuyita annual return filing n'ebirala bingi. Bakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza era basangibwa mu Nnyendo ku Jagenda complex. Obakubirako nno ku ssimu kubanga okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku 075 9 82 24 51 oba 077 3 27 657 awo obeera oli ne bannaffe aba Senior Computer Services International. Kale tweyanzige bannaffe aba Senior Computer Services International wali mu Nnyendo ku kizimbe kya Jagenda complex. Mwebale nnyo, mwebale ddala otutambuza mu kabbinkano kano. Ababbinkanye tulina babiri. Ababbinkanye njagala bajjukiza omutendera gwe tuliko gwa Kasasambulabbwa. Wakayima omuyita ku lulwo w'otamwattamiramu obu munno bw'aba akyali mu ssaawa ye n'omutaataaganya aka Wakayima bw'oba omuyise tukusuubira kuddamu buzzi kibuuzo, si kutagala, era w'otagalira aka wakagenze. Ebibuuzo biri 15 tubibabuuza mu mbu 2. Olubu olusooka tugenda babuuzaako ebibuuzo 7. Tukyuse. Nze nnyina nnamba 1 ogiraba? Ono alina nnamba 2. Bwe nkubuuza ebibuuzo 7 nga mmuwanga n'oli amubuuza 7 ng'amuwa. Ono akubuuze 8 nange nkubuuze 8. Okuggyako ekibuuzo ekisooka tugenda kibuuza mwenna bwe nkisooka. Nti bwe mmala nga n'oli bamubuuza ekyenga ebyo biggwa nga tuddayo wali. Mutegedde bulungi? Gwani? Ekyazijjola. Oviiridde wa? Masaka Citizens Mpugwe. Gwani? Nakachwa Benito. Nakachwa Benito oviiridde wa? Sedens Makondo SS. Twagala mukkakkane. Naye ng'ekyamazima tutwalako
atya ogu tugende kabamala okutuwamuwa sooka omuwagizeemu ono weewaawo Ssekyanzi Joram ono agambye nti ye HP wammwe Kasaga Orion akwagaliza buwanguzi bwereere. HM Masaka Citizens agambye nti akusabira era akusuubiramu birungi byereere n'entambula agitaddeko. Kiza Fred Senkaayi akwagaliza obuwanguzi obulungi awamu ne Lukyamuzi Christopher ne baga nti ekisa kya Mukama kibeere naawe. nawe bw'okwata ekya Benita kigamba bwe kiti mpa ekitiibwa ekiweebwa omukulu w'ekika ky'ekkobe. Wakayima agaanye oyo abeera Namwama muwe ekirala. Benita kino kikyo mpa ekitiibwa ekiweebwa omukulu w'ekika ky'Enjovu. Anyenyeza mutwe. Wakayima Kale oyo gwe tuyita mukalo. oyo abeera mukalo. Kaakati tugenze wano, wuliriza nnyo Ssekyanzi. Mu lutyatya mwe tusogolera omwenge si kyekyo bateekamu akannya kawe erinnya. Akatyatya akatono nkutidde. Benita Sebo bakayita kattiro. ako kattiro Benita muwa akabonero kalamba. Ssekyanzi ekibuzo ekyokusatu. Mukyala wange mwattu yazadde. Owuliriza tubeere ffenna erivaayo. Mukyala wange yazadde. Ye yazadde gannemeredde, yazadde ki? Mulenzi. Wakayima Gannemeredde ye mwana omuwala. mwana muwala. Nakatwa muwa akabonero. Ssekyanzi ngenze ku kibuzo kyakuna. Ekikolwa ekyokutereeza simanyi lwaki bakuwadde bino kale ekyo gwe wabyerondedde ekyokutereeza olubuto lw'omukazi anaatera okuzaala kiwe erinnya. Wakayima waali Sebo okwo bakuyita kumenya. Nakatwa bamuggyeko obubonero bwe busatu okwo tukuyita kutenga, okumenya tulala. Tugenze ku kibuuzo ekyokutaano. Ssekyanzi lwaki owuliriza ensangi zino oba ennaku zino oluyimba ekitiibwa kya Buganda Abaganda tebakyaluyimba ng'emikono gyabwe giri mu kifuba? Lwaki? Kubanga kirabika ekitiibwa kya Buganda tebakyakiwa kitiibwa. Kitegedde bulungi ekyo. Ekitiibwa kya Buganda tebakyakiwa kitiibwa Abaganda ate nakati okitwala akasaale waka okika kyakuluma mu kigere. Kale naye tugamba nti luli kyayimbwa nga Kabaka tali ku Nnamulondo lyali mu bwawaŋŋanguse ne kati Ssaabasajja Kabaka ali ku Nnamulondo. Tukiyimba ffenna twesimbye busimbalaala. Luli twayimba nga tuwulira ennaku ng'okwata ku mutima owulira ennaku. Tugenze ku kibuuzo kyo eky'omukaaga ono kamale okukitutwalako. Kasacca lugero malayo. Wakayima Benita akasaale kakyamuluma mu kigere. Tugamba nti Kasacca n'ataayanika abuuza oba gwase. Katugende ku kyomusanvu. Ssekyanzi kawummunta nalwo lugero lumale eyo. Oye kasasambula bbwa. Wakayima
kasaale kakyamuli mu kigere okwenjala n'okwekyengera abeera mulambuzi nkuwummuza ntwalira mwana muwala Benita ekibuuzo kyo ekyokubiri nakazzi guba mubisi ki? Nakazzi bwebwe omubisi gwe baba bongedde mu mberenge. Wakayima ogwo gwe kyekikamulo omubisi oguva mu kikamulo nga bakyongeddemu amazzi oba ne bwe yaligambye nti emberenge nga bagyongeddemu amazzi awo kale twali badde era tukuwa naye bw'ogaa nti gwe mubisi oguyitibwa nakazzi gukyali mberenge wano twawabamanyi. Ekibuuzo kyaffe ekyokusatu omuwemba omubisi bwe bagwongera ku mwenge guwa erinnya. Omuwemba ogwo ogwongerwa ku mwenge guwa erinnya. Ekyaza omusogozi agaanye ogwo gwe tuyita empombojjo. Genda ku kirala. Omwenge omuganda oguwoomerera guyitibwa gutya? Nga guwoomeredde Eyebeera nkenku. Bakuwe busatu. Ate nakatwa bw'oli omusogozi. Omwenge omuto ogwakasengejjebwa guwa erinnya. Oyo abeera jjuule. okyali n'obudde awo tetukuga Wakayima tewali bawe ekituufu Eyo gye tuyita entwere. ntwere kuliko n'olugero olulala naye tetujja ddugera. Katugendeko mu ngero. Muddo gwa luyira Malayo N'atalina mbuzi agwegomba. n'atalina mbuzi agwegomba busatu. Ekittengo malayo Kidiringa buzito. bakuwa busatu. Ekitta obusenze sekyanzi taliiyo. buba bunaanya. Awo bonna omuwa Wali twabutomuwaawo okuggyako okyobusenze. obusenze. Ate nataddewo akakalaama kano tuwakala tweyanziza tweyanzeego omulungi awuliriza kati nakati otandikira ku kyamwenda okitegedde. Ekyomunaana nkikubuuziza. Omulungi awuliriza tukuwaayo akadde obudde buno naawe n'oyitako ku 075 7529885 oba 07815172228 n'otubuulira gw'owagira n'otubuulira bw'obiwulidde. Kati akadde tuba nako katuwulire wangi owaayo kw'oli nno ku mpewo ani ono ssebo tusinziddewa ebule mu Butambala baaba okyafaayo kyekyalo ekyo okimanyi oli musajja nnyo tokyogera kubanga kiri mu kabbinkano owagidde ani tovudde ku Nakacwa oli wangabye ekitegeeza kale tweyanziza gabe Butambala mwebale nnyo okutuwuliriza. Alo wangi tukukutte jjako leediyo buddu eyo oyo mujeeko nammwe mwebale kuwuliriza. Esserinnya ekyawa ekyekawoko ekyawa era Akaayi naye waliyo Sserinnya baaba ofiiridde ku Nakacwa
Kale tweyanziza. Alo. Mwebale kuwuliriza. Ani? Sebo emme kabwe lyatonde muli bulungi sebo. Sikuwulidde. Ofiira ku mwana w'eka. Baba kale tweyanziza. Ofiiridde ku maama wangi. Kuoli nno kumpewo. Mwebale kuwuliriza ssebo. Alekerawo okwekuba akasaale mu kigere. Kale tweyanziza Wakayima ndowooza bawulidde ababo katufuneyo omu yekka. Alo? Kuoli nno? Ani? Eddegeya wano ewaffe ku Lwembalala. Muli mutya ab'Eddegeya? Ofiiridde kwani? Kakaana kawala ka Nakacwa baaba. Ate akeekuba n'akasaale mu kigere? Kale katugende mu kitundu ekyokubiri. Kale tweyanze gegenda mu kitundu ekyokubiri. Weewo Joram, tugenda ku kibuuzo kyo eky'omunaana. Mu ngero Joram, ekifo omusana kiroka kwa nkuba. Wakayima kasaale bakamutiisizza. Ekifo omusana enjuba yekinnyulula. Ekibuuzo kye eky'omwenda katono keewaza. Nga waliwo akayambako. Kyali mu budde bwo. Wakayima kakiredde n'eddwadde. Kacwa yagambye akasaale. Kimaza bbiri. Lugero malayo. Nga zonna weeziri. Enki. Okyali mu budde bwo. Wakayima. Walutayo wali wansi batakula mitwe. Wakayima. Kimaza bbiri yaliwo ogw'omugenyi. Tugendako mu bya reediyo kati. Kale. Genda. Ani akola program mu Kyakaze? Ku reediyo Budduwa. DJ Daniyo bakuwe busatu. Asoose n'amutunulako n'omutunulako bwali. Ekibuuzo kyaffe eky'ekkumi-n'ebibiri. Mukyala yekka omu bw'ati abeera mu puroguramu agaffe ebubebbere. Noreen Passed Edgar. Bakuwe busatu. Ekibuuzo eky'ekkumi-n'ebisatu. Mpa erinnya lya puroguramu edda ku gaffe ebubebbere. Kyali n'obudde. Kangi n'akuwulira. Wakayima taliyo. Eyo ebeera tuula tukenkuke eba ya bya mizannyo. Ebisoko. Okubeera mulungi omu kisoko kitegeeza omuntu kubeera nga weeyagaliza ne bw'okomaawo. Bakuwe busatu. Okutongojjera ng'azadde ekifudde kisoko kitegeeza ki? kumala budde mu by'okola. Okyalina obudde. Okukola bintu ne bitavaamu. Okyali mu budde bwo.
Wakayima Nakatwa yatidde. kasaale kakyamubala Soberwa. busoberwa tweyanziza ndowooza mwamazeeyo. Nakacwa twateesezza nti tutandikira ku kyamwenda, si kyekikyo Yes, sir. wali baakubuuzizza 8 sinnaba kwerabira abawagizi obafunye bangi ne batabani bo gye bali eyo eryatonde mubafiira ku maama waabwe. Ekibuuzo eky'omwenda nalwo lugero lumaleeyo kiyirikiti katonyeze oyo gwe bayita kasasambula bbwa. Wakayima obutiko obukonya ate tusiteeka ebijanjalo kale kiyirikiti kiggwayo nti kirinnyibwa lwa buwaze embwa ekirinnye efudde. Okitegedde Nakacwa? Yes, sir. Ekibuuzo eky'ekkumi Lubaale Maliba malayo. Buli omu asigaza wuwe. Okyalina obudde bwo teeba ekirala. Wakayima taliiwo. Lubaale Maliba buli omu afuluma alyambala bubwe. Tukkiridde wano mu kizimbe mw'oli. Ani atukolera pulogulaamu The Night Mix? Ijje n'eritulo. Nkutidde. Sekyanzi DJ Jack Patra. DJ Jackie Patra Sekyanzi muwa akabonero adde manya akasaale kamungezo nakakubye n'akateeba. Kale tugenze ku kibuuzo eky'e12 Nakacwa. Wangi, sir. Omukyala gwe bayita Sabrina, Sylvia Sabrina, omuwulira? Omumanyi? Omusanga nnyo ne wano ng'ava mu pulogulaamu. Naye si kyekibuuzo kyekubuuza. Pulogulaamu Sylvia Sabrina gy'akola ku Saturday kuba ku Lwomukaaga akawungeezi giwe erinnya. Abeera mu byamizannyo. Anti ebyemizannyo babiyita batyeru. Sports. Era sports byamizannyo kya luzu. Wakayima Sekyanzi agaanye ekyo amuyita weekend sports. Ekitegedde. Nakacwa tugenze ku kye13. Ku leediyo Buddu wano mwattu tuba n'ebirango bingi nnyo ebyabafu ebyaki. Ani atusomera ebirango ku leediyo Buddu? Omukyala Plus Kabanda. Ajja kutta. Wakayima tewali. Uuna ndi ku bbali wano ye mubisi w'abantu gwe naawe bw'ofa ajja kubika. Ndawula aluberito. Katukkirire wano mu bisoko Nakacwa eri nkugyeyo. Okubanga waakabijja mu kamwa kisoko kitegeeza ki? Kintu kubeerawo mu bwangu. Okyalina obudde. Wakayima kubanga waakayogera bigambo, kubanga waakabyogera, okubanga waakabijja mu kamwa. Badde naakabijja mu kamwa bwenti n'alabikako. Tokiwulirangako? Kale katugende ku kino eky'e15 nkuwummuze. Okwokya omusubi nakyo kisoko kitegeeza ki? Kuviirawo bwereere nga tolina ky'oganyula. Okyalina obudde. Nkola kintu bwereere. Okyalina obudde. Wakayima tewali. Kubulawo. Kudduka. Ayokeza omusubi wano n'abulawo. Baana bange. Kakati nno tugenze mu bwino. Kabwino. Oyinza odyewangulira. Oba okubye eggaali mpanvu muwe. Bonna abwagala. Sekyanzi yebwagala. Tandika. Nagamba ne mukyala we omugole. Kyoyagala kikuseeza omunyala amalibu gamuttira olubimbi. Awo olwatuuka omusajja Nagamba agenda kuwasa mukazi awone obuwuulu. Bakoddomi be olwamala okumukwasa ekikye ng'akwata mu lyangabi na mukyala we kuddayo mu maka ge.
omukyala atandike okubimbya amatooke. Naye bwe baali batambudde okumala ekiseera kiwanvuko, Naggamba kwe kuwulira oluvuuvumo lw'abasajja abaali beesiwa amagengere mu maka agamu. Awo nga Mukalasamayanzi, Naggamba kwe kugamba Kabiitewe nti, "Nindaako wano mu kituluze ky'omuti katono, male okugenda okuwangamu empaawo emu, tulyoke tunnywegere." Ko munne nti, "Kale ŋŋenda." Naggamba bwe yatuuka ku mwenge n'atereera bubya. Yamalangamu mpaawo nga bazzaamu ndala, ng'eno emboozi bw'egwa amakerenda ne balujuuju banne. Agenda okutunula ku njuba ng'abakyala bagenda kukola byaggulu, ng'olwo lw'alyoka okujjukira omugole gwe yalesse ku kkubo ng'amulinda. Kwe kwenyanyamula nga yenna n'eryenge limuboyaanako. Naggamba agenda okutuuka mu kituluze we yalesse omugole nga lya mpiki. Anoonyezzaako nga buteerere. Musajja wattu ng'ayandayanda kuddayo mu bakoddomi be. Agenda okubatuukako nga yenna atunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma, era ng'amaaso akuba makubo ati. Baamubuuza mukyala we gy'ali, ng'ayanjala ngalo nga muwabutwa ow'ekyejo. Ate naye ng'amubuuza bbo. Ko bbo nti, "Ekimunye kye twamukubyeko nga muva wano kye kyamaze." Ne babuuka enswa. Ko bbo nti, "Ddayo ogende onoonye omwana waffe nga tukyaseka." Naggamba ate ng'ayandayanda buto, olwo nga n'ey'evviivi tekyasaka. Yakanda kunoonya mukyala we bw'atamulaba, era omukazi teyaddayo kulabika. Bw'atyo Naggamba bwe yakoma ku munaabo. Bagamba nti teyaddayo kufuna mukazi mulala, era yafa buwuulu. Tukusazeeko obubonero 14 oba osigaza bumeka? 6 bwe bakuwadde. Olw'okutamwattamu waliko twagala osome nga konna kagenda bugenzi. Tugenze ewa mwana muwala Nakacwa, mutereereze bulungi omuzindaalo, otusomera abo bakulaze. Tandika. Awo olwatuuka, omusajja omukadde bukuku ng'agenda alemberembe yeekyabire obuku mu kibira. Bwe yamala okusiba akaganda k'obuku bwe ng'akeebagajja, ng'akateeka ku kibegabega, ono nga bw'akema nga yeevuuma. Olwo n'atandika okulaba eridda eka. Aba yaakatambulako akabanga katono nga n'entegetege yenna zimufamba era ng'abendabenda ng'eno bw'assa n'ekikkoowe. Musajja wattu amaanyi ne gamulemerera, agadda ku bukuku bwe kwe kukassa wansi ng'akabeetabeeta. N'atuula amale okusaka otwanyi otulala. Aba akyawejjawejja, kyava akoowoola Walumbe ajje amutwale ewaffe awone ennaku y'ensi eno. Omusajja w'abandi ab'ekigambo yaakakijja mu kamwa nti gye yakuba amaaso nga ku Walumbe ono yeegolodde bwantoogo mu maaso ge. Ko Walumbe nti, "Muzeeyo olubadde." Musajja mukulu olwalaba Walumbe, enviiri ze ne zimuva ku mutwe gwe wa! Yenno n'amaziina ne gamuliggita.
yali alowooza nti Walumbe ali bunaayira. Kale Nakacwa ne bw'okomaawo bakuwadde obubonero busatu bwino atagalidde ddala era wano waliwo n'obubaka obadde bakuweereza twerabidde obusoma luli naye agambye nti Benita nkwagaliza buwanguzi totuswaza nze Magembe no HP St. Dennis Makondo agambye nti ab'omukwano Chosen Beck ne Keira bakwagaliza buwanguzi Mukama akuyambe atumiddeko Florence ne Mozero nita bangi tiimu No Stress Viola Kose Bridget ab'ekibiina ekyokuna bakwabagaliza muyizi munnaffe Nakacwa obuwanguzi atumiddeko ne jjajja mukyala Nafuya Portnanta kale tweyanziza nze Madamu Nabukenya Sise ku St. Agatha Primary School Nakacwa nkwagaliza buwanguzi emikwano gyonna Kawukikkere ne Naluwooza Robina tukwagaliza buwanguzi nze maama wo Nakiyingi Rose wamu ne taata wo Nsamba Jebbi tukwagaliza buwanguzi entambula bagikuwadde ensava ne jjajjaawo omukadde Nakyanzi Rosemary akwagaliza buwanguzi akuwadde kasoda kekali Reverend Father Serunjoji Charles akwagaliza buwanguzi tweyanziza nnyo tweyanzeege mukadde kano nsaba mutumireko sekyange bw'osoose tumirako omukulu w'essomero Mr. Mugisha Emmanuel Pastor Muhammad Kafeero w'Oluganda ne Master Tom naye wa Luganda tumirako ekipika Sagolioni ne Ssemujju Alex Benazzi nabo nentumirako bonna bakirasimenti bange Sebombo Swabulu Ahmed David nentumirako ne Master Jafari Kavuma nentumirako ne Naluyinda Olini nentumirako Nagairozi nentumirako Teddy nentumirako ne Sebujja Oba John nentumirako ne Christopher nentumirako Andrew Nyombi kale tweyanzeege abo bakumala nkuwadde akaaganya Nakacwa naawe tumira abantu bo tumirako bazadde bange maama ne taata omwami n'omukyala Nsamba Yowaana Batesta netumirako ne bajjajja bange omwami n'omukyala Kakulu Joseph netumirako HM wange omwami Segawa Gerard ne depute we St. Dennis Makondo omwami Male Moses netumirako ne Dosi omwami Bagabira Musa netumirako ne Baasa omwami Mutaawe netumirako ne baaba wange omwami Muwonge Vincent awangaalira ekyamabaale kyabakuza netumirako ne bayizi bannange bonna awamu St. Dennis Makondo nga bakulembeddwamu siniya ey'okusatu yonna tweyanziza nnyo tweyanzeege nga kigemu kitannagemula njagala kujjukiza nti olwaleero tufunye omuyizi owookubiri ye yafuniddwa dda ku bana ababiri enkya ku lwokusatu tujja kwagala wano Lukanga Samuel Kabwoko Church of Uganda n'endawula Nicholas St. Paul Kyanukuzi kyemmanyi St. Paul Kyanukuzi kale gumwe mujja ku lwokuna ka Yesu Keren Matete Comprehensive Sennyomo Michael St. Monica mwe mugenda okubeera wano ku lunaku olwokutaano nga tuwumbawumba akabbinkano kano St. Paul Kyanukuzi wagenda kuvaayo Muwonge Edward ate Katongole James ow'Amalongo Baptist naawe ojje ku olwo tulinde olunaku lwe tugenda ekyannamukaaka naye nga mu mbeera bwetyo kati tugenda Kigemuzi agemule ebirala mbyogere ng'amaze okugemula
neyanziza nnyo wabali kubanga okyekuumidde ku radio buddu radio y'omuntu owa bulijjo era n'olunaku olwaleero tubadde n'abaana babiri Nakachwa Benita okuva ku St. Denis Makondo ate ne Ssekyanzi Joram okuva ku Masaka Citizens. Nakachwa Benita obuwangwa yafunyeewo 3, ebika teyafunyeewo, engero yafunyeewo 6, ebya radio buddu teyafunyeewo, ebisoko teyafunyeewo, bwino n'afunawo 3, n'alondayo 2. Awo omugatte guba gwa bubonero 14 wabula ku buno obubonero twamusazeeko obubonero 3 n'asigaza omugatte gwa bubonero 11. Ssekyanzi Joramu ebyobuwangwa teyafunyeewo, engero teyafunyeewo, ate n'ekika teyakifunyeeko, ebya radio buddu n'afunawo 6, ebisoko n'afunawo 3, bwino n'afunawo 6 ate n'alondayo 1. Omugatte gwa bubonero buli 16. Kitegeeza nti olunaku olwaleero ayiseewo ye Ssekyanzi Joram okuva ku Masaka Citizens n'obubonero 16. Nga bulijjo Ssekyanzi bw'atyo ye bw'atambula mu mbeera efaanagana bw'etyo. Kale sooka omuyozeeyo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege Ssekyanzi tukuyozaayoza Nakachwa Benita naawe tukuyozaayoza okubanga watambulira ddala ku mitendera giri gyonna omwana omuwala n'otuuka wano weebale nnyo weebalire ddala ate ng'ozze obbinkana n'abalenzi era ne kati obadde na mulenzi tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala twagala okwebaza ennyo omusomesa w'olulimi Oluganda ow'ama St. Denis Makondo weebale nnyo weebalire ddala tugende mu maaso nga tuzimba olulimi Oluganda mu maaso n'aba Citizen nammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala Nakachwa muwe akatabo kano okuva ewa Simon Gala agende akasome ate akanyumirwe bulungi nnyo. Simon Gala mbagamba nti muwandiisi wa butabo ate muwandiisi wa mizannyo muyiiya wa nnyimba z'amasomero nabagambye dda nti bw'oba oyagala kuyiiyiza oluyimba omukubira ku 0